Alright, ochali ku mukutu tewe bale kubango tugoberera embere etambudde kya consultant oli bulungi nnyo muganda wange era embere ogitambulira ddala. Njagala okusooka okujjukiza bannaffe abasenta mu cleaners nti bano balungi nnyo okubeeranga bakiriininga amakaago, bakiriininga ofiisi zo, emizikiti, buli kimu ky'osaanye okubanga okiriininga we bali nnyo okubeeranga bakikutuusaako embera n'etambulira ddala bulungi nnyo ddala. So abatuukire ku mutimbagano gwabwe gwa website eri www.centercleaners.com osobola okubeera nga obafuna oba gwali mu ggwangano lya Uganda osobola okubasanga wali Emmengo awo nga ku nfudu z'Emmengo awo n'osobola okubeera nga obafuna oba yita ku noti 782767910 osobola okubeera nga obafuna bulungi nnyo banaffe abasenta mu cleaners basobola okubeera nga ate batuuka bakufunira oba kulongoseza ekizimbe kyo kibeere nga kiri clean nnyo. Kale bwe tugendedde mu kummulamuko nga tugenda kubanga tutambula ku Bulaaya ebweru w'eggwanga eggwanga erya America parliament bagita parliament yakyeyo House of Representative lwaki azaka lwaki osubira House of Representative yavuddeyo neeyita bunnambiro omukulembeze w'eggwanga lino erya America Salongo Donald Trump John Trump nemuyita nemugambo why jangu otebye obitebye ku lutalo lwa Irani mubayinze buyinzi kakati kankubulye kino America si yayingira mu lutalo lwa Irani yayingira mu lutalo lwa Irani yali Trump administration kakati Trump administration yeyo emala okubanga eyingira mu lutalo luno batandika okuba nti balumba eggwanga erya Irani nga bagendera ku biragiro by'omukulu gwe bayita Donald Trump. Era Donald Trump oyo ayina akasajja ke oyo omusajja gwe bayita Minister of Defense gwe bayita Peter Hegseth. Peter Hegseth oyo waba akunnyonnyola ku nsonga z'ebyokwerinda mu nsonga oyo omusajja Trump yasobola okubanga amulonda. Peter Hegseth ono ayinza okulaga nti waba annyonnyola ku nsonga yonna ey'eggwanga eddala abaliraga ng'eggwanga eritayinaamu yadde na muzinzi nga ayinza okususulira eggwanga n'alirengeza ati n'alifuula ng'eritayina makulu kati Peter Hegseth. Era Peter Hegseth ebigambo ebyo yasobola okubanga avaayo ayogera agamba nti oyo Irani tusobola omukwata ntumugayagaya nga sumbuusa. Okitegeera nti Irani ndi mukusigira Irani ekifaananyi kye n'okutuuka president oba atuuse okubanga House of Representatives esobola okubanga emuyita. Akati mu nsonga ezo Peter Hegseth ono n'avaayo okubanga atunnyula bw'atyo. Akati ayina omusajja gwe bayita DJ Vance. DJ Vance yemmyuka w'omukulembeze Vice President eggwanga erya America. DJ Vance eggwanga erya America ne Trump oluvannyuma n'okuba nti omukulu Paapa aliko essaawa zino Paapa mwenna mumumanyi. Paapa leewo avaayo okubanga ayogera akoma ku America banati eggwanga erya America kiki ekibatanudde lwaki mulumba eggwanga erya Irani lwaki muleese crisis naddala ebyenfuna mu nsi yonna. Jukira amafuta gano gegavirako business zonna ez'enjawulo okubanga sirinyisa ebisale n'okuba nti emiwondo gy'ebintu gipaaluuka kubanga kati wano mu ggwanga Uganda amafuta gagenda mu 7 liita ate nga mu byempulira tuyinza oganywako ku 1,000 liita. Era nze kati nsaba nnyo abantu abavuga ebidduka tugule nnyo obugaali nga tebunnalinnya. Kati ensonga eziva ku ki ziva kagolomoloka Strait of Hormuz mu nsonga Irani yasuulako emisanvu tekuli mmeri eyitawo ne America ng'asulayo emisanvu ku point B. Iran yateeka ku point A, America neteeka ku point B nga Gulf of Oman awo America yo we yateeka. Kati yo Iran neteeka wali mu kyondo kya Bwarabiya we yasobola okubanga esuula nti amafuta agava mu Kuwait, agava mu Bahrain, agava mu Jordan, agava mu Qatar, agava mu Saudi Arabia, gana agava mu United Arab Emirates gonna tegasobola kuba nti gayita kagalumulaako. Nga jjukira ate amafuta agava mu Irani mokka. Irani abantu abasinga ogigulako amafuta y'eggwanga erya China. Kati Trump akoze ebintu bisatu oba bina imwesezza okubanga ayitibwa naye nga sina nisooke ntuuka awo oba nsooke ndeete wali olugero luno. Soko tuwa olugero. Kakati Trump ono nabagambe nti America si yagenda mu lutalo. Trump oba Trump's administration yagenda mu lutalo. Ne luyingiza mu ggwanga erya America. Webale nnyo.
Trump amala okubanga avaayo okutyoboola n'okulengeza Papa owensi yonna. Papa akulira biliyoni 1.5 nga butaano obwa abakristo mu nsi yonna. Biliyoni y'abakunde bw'abakristo mu nsi yonna. Avaayo alaga omukulembeze waabwe naddala nga mukulembeze wa byamwoyo bya ddiini n'amulengeza ati abantu abakristo abamu banyiiga naye tosobola kubanga bakulaga butali mativu we ne banyiiga. Kakati Trump ono avuddeyo kubanga amawanga nga Zibungereza n'okutuuka osa Keir Starmer prime minister w'eggwanga erya Bungereza avaayo agamba nti oyo Trump yemalire n'ebisibu bye nga mosso Trump ali mu kuyita amawanga aga Bulaya gamuwe ku backup gamuyambeko gamusupporting. Omukulu oli ye ono yegundi ono chancellor w'eggwanga erya Germany naye yavaayo okubanga agamba nti owaaye tuleke kakati tugenda kwegattako. Emmanuel Macron we France president n'agamba nti owaaye ensonga zo zitugjeemu. Namugamba owaaye ffe tutuusa mu nsonga zo. Meloni namugamba we Italy nti ffe tuveeko. Kakati lwaki bagamba tuveeko? Trump era yakwata Trump ye talina njogera kale mu mbeera ze. Era yakwata abakulembeze bano n'abagamba nti mwembateere Russia tulabe weta bakube ne baleka obulere kozi Russia bali kumbiranye ne andamagana ga Bulaya. Kati Trump n'abagamba nti nze Russia obutabalumba nza akyamukomyeko naye mmwe muganye okunsapotinga no mubateere abalageko. Abakulembeze banyiiga naye tebaagala kumulaga. Era Keir Starmer n'avaayo n'aseka amagye mu lukufu naye nga bamaze okubanga babalengeza bati omukulu oyo Trump nga yakola atya yabalengeza. Kakati Trump oyo ye kyeyaleeta kyali kimu kyokka yaloosa nti olutalo agenda dulwanira ku Truth Socials ku mutimbagano gwe kwayisize obubaka bwe. Kati ku Truth Socials okwo Trump yavaayo n'agamba nti oyo Iran ekyasooka okunyiiza abasajja aba Iran kyali nti okusooka tekiri mu mateeka okwata president afuga eggwanga America nga bw'ekikola nga bwe yagenda mu Venezuela nejjayo omukulu omusajja Nicolas Maduro tekikkirizibwa mu mateeka g'ensi yonna ne mutwala mu ggwanga lyayo nakati musibe webale nnyo n'ogenda mu ggwanga erya Iran n'ottakamene omukulembeze omukulu ow'oku ntikko w'eggwanga erya Iran tekikkirizibwa mu mateeka g'ensi yonna. Ekyo oba okoze musango gwa naggomola. Naye America ekulaga nti yeri waggulu w'amateeka ag'ensi eno n'amateeka ag'ensi ez'enjawulo nti bo be bakirimanyi basupapa b'ensi eno. Bavaayo awandika ku mukutuko gwa Truth Socials atugamba nti ngenda kumalawo generation ya Iran n'olunyiriri oluddako abantu bonna ngenda bazikiriza ekiro kino. Abantu naddala abaali batandise okubanga bawulira ekinyegenyege ekyogamba nti bannaye mutugjeeko abasajja bakamene batutamye. Kati bawulira Trump statement gye yakola ate batandika okugamba nti kumbe nono gye tuddukira si muntu tubaye tumuyita munnaffe wabale nnyo naye ate alayinza okubanga si munnaffe. Wali obaddeko awo ng'ogamba nti bannaye kale omuntu osinga jja tuyinza okuwona ku muntu ono naye omuntu oli agenda okujja n'akola statement eyinza obakanga ne mugamba aleke tajja agira ng'alindako alinda osinga jja tutya na munaku lumu. Kati ye Trump nze kankubule kino Iran we yatuuka takyali mwana akubibwa miggo. Iran we yatuuka takyali mwana asongebwamu oti n'omusindika ku nsingo kyana gwe nja kukuba n'ovumaavuma n'oteeka wali. Iran we yatuuka tekyali mwana gogenda okugamba nti gwe tova wano oba gwe vaawo n'avaawo ng'adduka. Iran we yatuuka yafuuka mwana kati akuze gogenda otuula naye ng'omuzadde muteese ng'abantu abakulu mwegaayemu ensonga. America yeekiraba obakale mu kutwala wamu ye Iran yeeraga nti yakula n'eggwanga eri America omanyi obeera n'omwana ewaka ng'oli muzadde gwe omwana wo tayinza kubanga akula. Nze maama natuuka okubeera nga nkuze n'enjijanayo naye nga buli kaseera mbuza waaye walidde emmere kati nga kkubira n'akubuuza ebintu ebyo kitegeeza akimanyi obunafu bo kitegeeza nti America eyinza okuba nga tetuulangaawo n'emanya nti Iran yali yakula. Kati kyabulabe nnyo omwana kasitaafu nakavubuka ng'akuze ekyeddaludalo ekyabavubuka ekyo ne kimala kimuyingira. Omwana oyo ng'atandise okuba nga asulako ebweru. Omwana oyo ng'atandise okuba agamba maama ndeka ye maama kinaye
oba taata kinaye omwana oyo akadde kabatuuseemu ako obusungu n'obusungu tebukola. Either g'omuzadde olina okumutegeera nti kati ono omwana emyaka gyatuuseemu nange nagirimu nina mukwata ntya kikuyamba. Naye bw'otuuka kadde n'ogamba kamulage nti nze muzadde eyakeera enkya ne muzaala ngenda mukuba emigga egimutta, oyinza okuba nga either omukuba emigga egimutta n'akufiira mu ngalo, oba omwana oyo mu kuba nti omugobye ewaka n'agenda n'afuna obuzibu obutalibeera reversed mu bulamu bwe bwonna, omwana n'agenda atyo. Either afulumye talina wakusula bamurepinze bamusize ekirwadde, either afunye olubuto gwe gy'omugamba eddayo gy'ova n'abonabona nalwo ng'ate omwana gwagenda omulabirira omuzzukulu kubanga tamanyi taata tamanyi ki. Kakati mu nsonga ezo ono omwana kasita oba omutegedde nti kati omwana wange essaawa zino emyaka gyatuuseemu abayi nange nabirabako kikyokola kantuule naye twogerezeganye ambula ekyagala nange mubuli ekyenjagala tuteese sobole okuba nga mujjamu omulamwa. Kati kyekyo Amerika kyerina okola naye tekiyina. Si Amerika nti yetakiina, Trump yatakiina yalaba akeesobolera. Tetugenda mu myezi 6 tugenda kati binda. Kakati abasajja lwaki Amerika yeyasobodde okubanga egamba bannange Trump jangu tukucekinga amaanyi go. Constitution ya Amerika mosonga constitution ebeera parliament kubanga parliament yekuuma constitution y'eggwanga. Bavuddeyo nti Trump's administration eyinza okuvaawo naye Amerika lisigala ng'eggwanga ne lisigalawo. Tubalabe bangi bobo tebagenda Uganda nesigala nga Uganda. Baamin dada bagenda Uganda nesigala nga Uganda. Esaaso tulina government ya Museveni naye eyinza okuvaako Uganda nesigala nga ki nga Uganda katakyuse. Kati bali abasajja ba Amerika okuyitira mu House of Representatives bavudde ne bagamba ati abaaye jangu Trump tukucekinge tukube mu tochi tukoleka accountability. Akati mu nsonga ezo Trump ono kyalina okukola kiri kimu abaaye atule ne Iran agigambye kati Iran kyemwaga Iran ye mugamba ffe tetujjako nuclear waffe ne bagamba n'ekirala twagala okome ku munwaniwo owa Isirairi alekerawo kubanga akuba Lebanon. Era Donald Trump America Iran bwe yateekawo Iran bwayina. Era Donald Trump yakubidde omukulu go bayita Benjamin Netanyahu essimu n'amugamba abaayi lwaki tova ku ggwanga eya Lebanon oli agazaaki. Kati Trump yakomekereza ng'era avumye Netanyahu. Netanyahu naye n'anyiiga naye ayina entondoze naye n'anyiiga n'agamba kati oba oyogeddewo tesijja kuva mu ki mu lutalo luno. Kati Iran ekirala Amerika kyagala Iran ete yo Iran ne bagamba nti twagala akagolomolo tunakata tusigale nga tukyakasundako ssente. Iran egamba lulye balete kasoloozi naye kati egamba in case wemba waakukata webale nnyo njagala buli mmeri eyisaawo ebyamaguzi byayo mbe nga ngisoloozeko ssente. Era mu biseera bino nga Amerika tennasula omusanvu gyayo akati jjukira Iran ekugamba bye mwonoonye twagala tubizzeewo nga ssente tusijja mu kagolomolo. Nti emmeri yonna ebadde etawo nga Amerika tennasula omusanvu ebadde esasula $2 billion eza dola naye nga basasulira mu yeni eggwanga era China. Kati ebimu ku ebyo ebiyisizza Donald Trump ekipayopayo ly'embuzi kisaze short ebiyisizza Trump ekipayopayo bamugamba nti abaaye Trump oleetedde dola yaffe okugwa. Ebintu bye waleeta bireetedde dola ya Amerika okubeera nga wansi kubanga amawanga agasinga obungi gatandise okubeera nga gasasuza mu yeni ya China neze eggwanga erya Russia. Kubanga EU European Union emalo kisesinga te amafuta ga Iran gakyajja nga kiruka kakola ebitunda 25 mu nsi yonna. Ebitunda 20 biba bingi okugaba mu nsi yonna amafuta ebitunda 25 nti kasita bibulawo ensi ebeegeze mu katyabaga. Era amasindiro gonna ag'amafuta mu nsi yonna gatandika okuba nti geemagaza tegalaba amafuta. Akati ne bagamba nti amafuta ga Russia ge twateekako envumbo abaayi tugaggyeko envumbo mu kasirise nga bantu tebategedde. EU ejja envumbo erifutinga kye bayita bakiyise temporary lifting nga bayimusa envumbo ezimu eza Russia okutunda amafuta labanga nti Russia erumba eki Ukraine. Bagamba nti kakati katujjewo katuyimuseemu contemporary Russia yeebere ng'etuwa kati
kati Russia ate we ebaguza mu sente zaayo tebaguza mu dola okitegeera nti kati left and right America bagitayiza dola ekkirira ku misinde gyayiriyiri dola gwamu value nti ekiretedde dola okiretedde America okuba n'amaanyi nti ne boogenda mu kasi kali akatono katonda gy'ateeka ebigere waliyo dola yaayo ekitali ku nsi endala dola ya America okola otya ogifuna nti kakati essaawa zino dola etandise okubanga ekkirira ku speed yayiriri ng'egwa wansi kati bali abakola amateeka mu America bagambye nti Trump yanguwa tutaase tunnyonnyole olutalo luno oluyingiramu otya ye lwaki teluggwa endagaano zotusuubiza nti mugenda gikola ne Iran lwaki temugituukako lwaki tekomekkereza lwaki temusayininga abasajja n'obavaako ate nga Iran ekulaga nti erina obukwakulizo bwo bwetaddewo America ate weetasobola kukkiriza bwe bali nnyo kati ne olowooza tebabukkirize lwampaka kubanga nabanga ekibayinze ate kisoboka kati kankubulye kino America ku lunaku olwokusatu mosso lwavayo okuba nti balumba Qasim Island lwaki ate akazinga kati Qasim Island eyo mbu yeriko nuclear ezimu oba nuclear power plants awamu agundi Iran wekolera nuclear zaayo ebyokulwanisa ebyo kakati n'ekirala nti waliwo ko ku luwenda Iran weeyisiza amafuta gayo kuba nti egatunda katale k'ensi yonna awo nno ku Qasim Island kati America erumba ekubawo America mukubawo mu retaliation mukuba nti bazza omuliro Iran ezza omuzigo yalumba beesi y'eggwanga erya America mu Kuwait n'ekisaawe ekyennyonyi mu ggwanga lya Kuwait ekikuba ekyona ne kiggwawo kati Kuwait ekwataganya wa nnyo ne America kati Kuwait okwaganira na America yakwata amanga gonna gali mu kirundo kya Bwarabiya ng'oggyeko Iran n'egateekamu beesi yaazo kati beesi ezo yo Iran egamba ze tugenda okuba America tugikwata awaluma ekuba beesi za America mu ggwanga eryo mu mawanga ago Bahrain bazikuba Saudi Arabia bazikuba Kuwait bazikuba jino simanyi Jordan bakuba zino United Arab Emirates bakuba kati bo babagamba kati abasajja bali abawalabu omanyi bakoze omusajja we Saudi Arabia naddala nnyo omulangira kati aliko essaawa zino Mohammed bin Sulaiman yavudde n'agamba wembaga temusobola kuuma beesi zammwe Abamerica kati ffe munaatweshuwalinga mu tukyokuba obukuumi nti mugenda tukuuma we bali nnyo ate nga batuufu kakati kubanga mutadde beesi zammwe mu ggwanga lyaffe we bali nnyo era mulaga nti mulina amaanyi mangi naye ate beesi zammwe ensi endala esobola okubaga ziruma azikuba kati ffe munaatukuuma mutya obweki muze bwekuba beesi zammwe tetulina garanti nti abantu baffe tebaafiiremu oba okuba beesi ya America kitegeeza eggwanga terina bukuumi kubanga America beesi ekubirako interceptors ezikwata missile okitegeera ne Iran kyekola erina budrone babuyita bushahidi bushahidi obwo bu29 n'obusigadde Iran ebukola nga buli mu technology w'ekika ekyawaggulu nga bulumbira mu waves ennumba yaabwo structure yaabwo babuzi mu waves kwe kuno okuba nti drone bulumbyenga 5 mulundi gumu kati olumba 5 mulundi gumu interceptor ziri zituuka ne zikoowa ne ziwunga namu nkubani ndekaani ezibadde ziziiza ebyokulwanyisa okubanga biyingira webale nnyo kati Iran weba esindika drone ezo tezisindika zokka esindikirako mizayiro okategedde akantu ako nga kyokka ebintu byebakozesa biri cheap naye nga biri deadly nti kadroni we kakubaawo kasobola okuba tugambe ekizimbe kimu Kampala ne kakisaanyaawo mapeera kamukuba ne kamusaanyaawo okitegeera nti Iran essaawa zino ekozesa tekinologiya ali cheap naye ng'akosa ebifo nti ate America ekitali giriiko America ekosa ebyuma ebina tekinologiya omungi ennyo kasita bakikuba kati gwe weewuunye nti mingi MQ eyo mingi eyo 9 America ekolebwa obukadde 35 oba dola obukadde ngate kano kaishadi ka America ka Iran ko milioni ezi 3 kakubye ka milioni 3 kakubye aka billion dollar kakubye milioni kati ekitegeeza nti ennyonyi emu eya mingi 9 erimu bu drone
buno oba Iran luza bulimu katugambe ngana sente okitegeera nti buno buli cheap biri bya expensive naye ng'emirimu gye bukola gyegimu technology America tenda kufuna era America sasa eri mu kuzimba yakopye eri mu kuzimba nayo kati ebyokulwanisa ng'ebyo ebitwala sente ntono naye nga bisobola okulumya kati abasajja bano ekimu kye basinziddeko bagambye otulabisa ekyokubiri base ne bagamba sente yaffe eri mu kugwamu value ekirala otulabisa Trump America kirwana ne Iran America neremerwa okuba Iran nemwologoza okitegeera bagamba omusajja otuswaza vaayo kakati mu bantu abo jukira parliament eni ya House of Representatives erina ababaka 448 ndowooza awo 248 kakati ababaka 2 nga 15 bo bavudde ne bagamba nti Trump ajje atunnyonnyole ababaka 208 be bagamba nti alina kyatunnyonnyola lwaki temuyina kuyita mu mukulembezi wa ggwanga muyita kuki nga bamudefendinga kati abasobodde okubanga bagatugana majority 215 be basinze omwe ne bagamba nti ajja atunnyonnyole yeno parliament ento ey'eggwanga eri America ng'era ababaka 448 abo balina ebisanja bya myaka 2 gye bafuga emyaka 2 n'ovaako gyatandika ddi egyabano in fact kati essaawa zino bali mu mwaka guli omulala ogwokubiri kubanga batandika neki ne administration ya Trump bavotinga kati ate bano aba senate kubeerako ababaka 10 ababaka 10 aba senate bo batwala emyaka 6 abo Trump kitegeeza omukulembeze avaako ne basigalako kubanga ekisaanyi ky'omukulembeze kya myaka 4 thank you so much kati kitegeeza Trump nabo tabayinaako ki busobozi abanga bo basigala bakya Trump ne bovaako fete bitukwatako fe tusigala tutambula paka ejaffe nga giweddeko emyaka 6 kati ekitegeeza abo basobola n'okugamba nti Trump aveeko ne bamukubira ati vote of no confidence impeachment bill ne bagikuba bagamba Trump aveeko takyalina busobozi ate nga twali tulabyeko Trump nga bagala omujjako ku bukulembeze sanje ekyasooka kusegeera so kati babudde ne bagamba Trump House of Representative ne babudde ne gamba nti Trump jangu otunnyonnyole lwaki wayingira mu lutalo lwa Iran lwaki lukulemye okukomekereza lwaki tosayinga ndagaano lwaki dola yaffe osobodde okubanga ogifukamiza lwaki ebyefuna byaffe obitadde ku ttaka Trump jangu otunnyonnyole anajja kakati wali ekibuuzo ekinene abaye Trump anajja oba tajje naye nga majority yasazeewa ajje abayinza okumulemesa obutajja abayinza okubanga basaabulula amaanyi aga House of Representatives ababaka 215 bayinza kuba eno Senate parliament enkulu yeyinza okugamba nti omusajja mumuleke newe basalira wamu ne bagamba ajje kati era kye twagambye nti Trump olutalo America si yagenda mu lutalo ne Iran Trump ne administration ye be bayingira olutalo neggwangira ki Iran n'okuba nti Trump watuuse essaawa zino atandise okulengeza betuyita abakulu b'amadiini bw'olaba papa mukamwa kasitola wa papa mukamwa kiba kibisa kiririgo katuliki bonna mukamwa okitegeera kiba kibisa kiririgo ekitasobola kubanga kisonyekika kati Trump kyeyakola kyekyo Trump asobodde okubanga kyetuyita bakita batya kino face ya America okuba nti agittattana ekifaananyi kya America kittattanye mu luzungu balina bakiyita nkyerabidde nti public relations ey'eggwanga erya America ku international scene America agittattanye manya Trump agittattanye asobodde okubanga asiga ekifaananyi ekibi nti abakulembeze bonna ab'ensi yonna bagenze bamwetamu yasooka kulengeza abakulembeze ba Europe omuli abwa France owa Germany France yakyalayo n'amugamba ennyambala gy'oyambadde si nnungi oyo yali gundi Vladimir Zelensky owa Ukraine n'amugamba ne kavubuka gwe ngwambala nnyo bu t-shirt n'amugamba ono oba okyadde oyambala masuuti toyambala bu t-shirt naawe tuleke akati mu nsonga ezo Trump essaawa zino ali ku pressure y'amaanyi
era kyovola bayagala endagaano esobola okuba nga bagikanyako naye Iran yamugambye kuyitira mu Ayatollah ne bagamba nti ffennaffe bye twagala singa obituukiriza ekisooka eggwanga lyaffe mutuwe sente ez'ebyo mwayonoona byonna mutuggyeko sanctions zemwatuteekako ez'obutatunda amafuta n'eggwanga lyaffe okuba nga muli kugira okukola ebyobusuubulagana n'amawanga amalala mutulekere nyukirya waffe ffe tetulina tugenda mukozesa bomu za butwa mutulekere byonna ebyaffe n'ekirala temuddamu nga twagala beesi zammwe zonna zemwateeka amawanga agatwetoolodde muzijjewo n'ekirala mutusayininga endagaano tontabaala nga siri kutabaala. Kakati kambuuze olutalo no mu kutandika lwalimu eggwanga lya Isirairi kusaawa n'eggwanga lya Isirairi yeesirikidde byakivaamu Isirairi aleeteeka okuba nga ekivaamu lwaki kati bagamba nti omuntu akuserera mu katale noyombesa ekkubo oba nyinza okuba nga ggwe katugambe tuli ne step mother oyo ankubye emikko anyimye ekyemisana kati nange bwe nga kulitabani oba omwana we ofuna mukakuba muti ndiyisaamu empya ez'obwangu ng'obusungu mbulina kakati eggwanga erya Isirairi Iran amala obba kuba bawogoloza Iran kye yakola yagamba nti sijja kulumba Amerika nnoonyaayo ki yayogera ekyo ekintu abantu abasinga tebakitegera bulungi nnyo yagamba nti sobola kulumba Amerika kubanga taata kati omwana Isirairi gwe mbamalirako obusungu ogenda okiwuliramu era bakuba Isirairi eyo munda omwo Isirairi n'okumala okutuuka akadde negamba nti banna Iran si kyamulumba Isirairi nga bakikubye munda. Remember Isirairi banna abantu abatuwuliriza Isirairi ntono nnyo yekananga Kampala metropolitan kati Isirairi tesobola kubanga sustaininga missile nga sustaininga drone za Irani nga ta Irani eyima mu Irani mwesindikira nejja nekuba muki Isirairi. Era Trump nga ali ku simu ku lukomolo simu n'omukulu Benjamin Netanyahu yamugambye nti gwenno Netanyahu nkugamba nti olekera okuba Lebanon okyaganye singa nkulekera Irani osobola musobola. Trump yagambye ani Netanyahu n'atuuka nanyiga n'okunyiga n'agamba kati Trump ndeka sobola okubeera nga Amerika toliiwo. Akati mu nsonga ezo ye Isirairi yalaba nga era ntamusobole obusungu n'abutwala ku Lebanon. Okitegedde ekyo obusungu kati yo Isirairi yagamba nti Irani musajja munnange bagamba akasajja katono kanyola mutala wa mugga. Era Irani singa tiyayina Isirairi manja Isirairi singa tiyayina Amerika singa bivaamu dda ne Bungereza eyo Isirairi banne singa kali yakivaamu dda kubanga interceptors za Amerika ezo zi Iron Dome zinebisigadde ne aro in fact kati ekyuma ekyo missile eza Irani ne missile za manga mala ne zi drone bakita aro ekyuma ekyo bakita aro ball sine bisigadde akati ekyuma ekyo Amerika be bakikola ne bakiwa Isirairi nga kino ekya Isirairi Iron Dome kiganyo kola nga takyasobola technology omupya ali mizinga ja Isirairi mu missile kati Amerika nemuwa ekyuma kye kati yamugambe nti gwe Isirairi oganye okubanga olekerawo olutalo nti sayininga endagaano n'omusajja bwe nkulekera Irani omusobola tasobola toyinza musobola Irani watuusa akuze tukirize nti Irani akuze era kati amanga kati kyovola nti Irani essaawa zino yasikwalinze hayire nti kati Irani yaguddewo essuula empya nti mu kyondo kya Bwarabiya nze munene era bwe njogera mwenna mukkirize mu bunde obunname ye Irani we yatuusaawo so kati byebyo naye tubasabira so obukwakulizo obuli ku ndagaano obukwakulizo bwolaba abungi Amerika olowooza egenda kukkiriza mu bukwakulizo ky'okwo bwonna Amerika businga obungi bukalubu Amerika obukwakulizo bwolina okubanga bweyinza okukkirizaako ndowooza buyinza bwakuba nti basolooza akagolomolo akeyinza okukaleka ne kayita ekirala bayinza okusayininga endagaano ne wano mukwogera ne batulaga nti Iran tejja kubanga eddamu okukola nuclear naye nga just tebatulaze nti Iran bagikkiriza nga just kiri awo mu nkukutu. Akati ekirala Amerika kyejja okubanga ekkiriziganyako ndowooza kyakuba nti kyetayinza kukkiriziganyako nze kyensuubira kyakujja beesi za Amerika mu kyondo kya Bwarabiya
nti singa Iran bamulekera ebbeetu eyo Iran agenda fuuka w'amaanyi nnyo ng'emazima kati Iran bwe bagaana okugyamu enakkiriza okubeera nga eteeka omukono ku ndagaano. Iran kyetaaga kiri ebintu bibiri. Iran kyetaaga kiri endagaano ya tontabala nga siri kubatabala yenene yenkulu eyo singa America egikiriziganyako begikanyako nayo basobola okubirekebera ne bigenda. N'ekirala ekyokubiri Iran kyeyagala eyagala at least basobola okuba nti tebaddamu kulumba banwani be bonna. Ekyo Iran esobola okugumira okwo ebisigadde ne bijja nga bikolebwa luvannyuma mpola mpola. Naye n'ekya nuclear Iran teyagala kikoonako. Ekyo teyagala kikoonako, ekyo kyabwe kubanga bati balina nuclear tebalina maanyi. Yeyo Iran. Kale ndowooza tutegedde bulungi nnyo lutalo luno engeri gye lulimu kati ndowooza Iran eggwanga erya America limaze ne lipondooka okubeera nti ate lyagala okutuula ne omukulu yatandika olutalo Donald Trump babeerenga basobola okulubanga baluzikiza ndowooza. So twagala kutujja kuba tulaba abantu bano embeera banaabeera mpola mpola bana ali anakkiriza kubanga si byangu obukwakulizo eggwanga erya Iran lyateeka ku ggwanga erya America bungi ate nga n'America si neetegevu okuvaayo nekkiriza obukwakulizo obwo. Kale Zaka tusiibule akati mwena abatuwuliriza kirungi nnyo Omukama Katonda n'omwebaza. Omuntu tobuuzanga nti siina nsonga endeetera kwebaza Mukama Katonda nedda ogiina. Ogwo omukka gossa mwana watu togugula. Bakumanya nti abantu omukka gubabula gendako mu malwaliro. Bantu baliko oxygen zibawaniridde okuba nti babeerawo. ICU gy'owulira intensive care unit eyo kasita bakutwalamu ekiba kikuwaniridde eba oxygen. Tisinga amasannyalaze geekangamu katono bwe kati negadda todda na bulamu oba ogenze. Abaana bali mu zincubator bebazaala nga tebanneetuuka singa amasannyalaze geekanga kati negadda bangi tebadda na bulamu. Kakati goyina oyina buli kyonna ekyetaagisa okuba nti webaza at least mugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin mwebaze nti Yesu Kristo weebale. Gambe nti singa siggwe singa siriiwo webaze Katonda ne woobanga wasuze njala naye ng'okyayina obulamu webaze Katonda. Kale ye Mukama Katonda tumwebaze obudde bonna kubanga yalina obulamu bwaffe bwonna switch yaffe yagirina. Kale watyo tubadde olunaku olwaleero nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.